Tunenya NEMA olwa double standards zekola mu nsonga zino ez'okubanga eteekawo embeera esaanidde okukuuma obutonde bw'ensi. NEMA nga Wakiso district tugisaba emirundi n'emirundi ejje kale kakati etuwerekereko ffe tukole omulimu gwayo tulemese abo bonna balina obutonde bw'ensi. NEMA kyekoze kwe kubanga eri wano yeetooloolera bano bannyanyi basimbye ebimuli nnyanja baladdewo obuyumbayumba naye damage ennene we twogera ku butonde bw'ensi eri mukolebwa ku Lake Victoria. Basimbye amakanda ebyuma ebiri mu Lake Victoria tesobola kutugamba NEMA nti essaawa no temanyi abasima omusenyu tebali Kasanje wokka we mwalengera mu bintu by'okulaba ebyuma bye twagendako tebali mabambaawo wokka genda emabega wa Rera wano mu maaso olaba musenyu naye emabega basima wano mu maaso olaba muceere naye emabega basima omusenyu. Mu Victoria yokka funa akadde otambule ebifo ebyenjawulo si mu Wakiso naye obeewo nga weetegereza ekikolebwa ku Lake Victoria. N'ekyo ng'okirese twewuunya nti NEMA n'essaawa eno yeebase w'otunuulira ebiwandiiko maki ng'Essaabagabo municipality byewadde abantu abali wali ekaazi ng'ebagamba balekeraawo kubanga bayonoona obutonde bw'ensi ng'ebagamba balekeraawo okuteeka ettaka mu Victoria. Bannange ebyo twewuunya nti lwaki byo tebiraba. So agamaanyi amayitirivu ennyo geetadde mu luggi nga extents bw'ozigattagatta n'oziteeka ku miizaani maanyi kyagagabuseewo egende ebe ng'egenda mu Rera eryoka egendeko ne ku Victoria, ku Lake Victoria emala yeetoolole ebe ng'erikwatagana ne National Forest Authority kuba tulina ekibira kya National Forest Authority wali ekitundu abantu begabanya ekibira bali awo ffe tubawoninze era kaawe yabawadde amabaluwa naye biki bye tuliko nga waliko obutali bwenkanya okukolebwa nga amateeka gano gateekebwa bagasibwa mu kukola. So waliwo obutali bwenkanya obutula mu Uganda eno ate ng'ekitema ekimalako eggezi abanene abali ku high scale pollution tebakwatibwako. NEMA evuddeyo gy'evudde nga yo etugamba mbu kati bo balina certificate babawa license. Kitumenya nti Wakiso evuddeyo egamba abange temugeza ne muzimba egenda okomawo nga wayisemu ennaku nga 2 oba wiiki emu NEMA yawadde edda license tuli kuki. So tulaba nti waliwo obutali bwenkanya era tubuvumirira ezo double standards ezikolebwa factory ziyimiridde tulaba ebusega waliwo abalina factory nene ne wennyini webadde eri mu kukola ngu eri mu kusenda abeerubijja abatini beegobye abanene balese bayimiridde mu bo balina ebiwandiiko kati ebiwandiiko ebyo bwe bikuweebwa kitegeeza nga toli mu lubigi ebyo ebiwandiiko wolusalirawo nti obiweeyo abo abantu baba olubigi asenguse ng'essaawa eno kakati ekozesebwa kuba nabyo bizimbe. Waliwo activities ezimanyiddwa senga wali batugambye tuba bataddewo recreation paaka amazzi gasigadde gatambula nga bwe gaagala ekyo kitegeerekeka naye ezo factory zasigadde ziyimiridde zo za recreation bannange nabo baleme tubuzaabuza. So mu bufunze ffe tuvumira obutali bwenkanya obwoleseddwa n'obwongera okwoleka mu ggwanga lino tubuvumirira. Presidential advisor bw'ajja mu bijjawo n'ayogera n'abanga ate tutawuliziganyiza twagamba dda NEMA eddemu tulage boundaries kati eyagala esoose kumenya ate weemenye eno fayiro ogiraba ebiwandiiko ebimu mulimu ebiwandiiko nga si bya nnaku zino kaakati olwo nga kitegeeza nti lubigi lwe lwakyuse oba yo NEMA yeewulira ng'erina okubba ate ane tuteekewo abiri kubanga ffe twagala tugyetegereze twagala Mukama atuwa obuwangaazi tulabire ddala oba terina gwekolera kubanga tulabyeko abantu nga babasenda abantu nga bakaba amazzi gange essaawa eno abantu baffe bali mu kukaaba naye nga wayita emmeka nga waliyo omugagga kiri emabega woba osazeewo nti n'abantu bayonoona entobazi tetwagala olabe ono omwavu okupa tetwagala obe ng'onoonya ono atalina bwogerera oba olaba nti ye mukyamu abanene n'obanga gwe obabikkirira nti gwe wakkiriza twebuuza abwe wakkiriza obutobazi lwakyuse ne lubanga kakati essaawa eno bwo bwe bazimba tewali tobazi oba omusingi gwe basimye wansi gwe ogwaba olwokuba gwabagagga gwe kutayingira lutobazi gwe kutayinona lutobazi ogw'omwavu gwe gwe oluna olutabuzi
ebibuuzo bwe bityo bali bano kubituddiramu bajja kukomawo tugenda ddala beboogera tubiwulira kubanga nze kugambye mu ebyo bye baliko tulina n'ekitongole ekimu kye baagaana bannawakiso ne malevaayo yo nekikkiriza nti mugende mu maaso aba environment officers baffe newankubadde bano bati ni batya bwe balaba nti wante wasaanidde kuteekawo factory mwe ne mujja ne mugamba okusinziira ku buyinza bwaffe obwa waggulu mugende mu maaso kibanga olutobazi kakati omugaso gwalwo gukyuse oba oluba mwekkirira akasembayo nalevo nga mmwe nagombako omukyala owewakiso wamu ne environment task force yawakiso kiki kyemuzaako ebulitwalaba nga waliwo incidence yalimu nteekateeka ki eziriwo kati okusobola okulaba nga obutonde bw'ensi butabululwa mu mbeera gye bulimu okujjako okuba nti no bannaffe abawaggulu batumenya nti bo olumu tubasaba bajje batuwerekereko kubanga nemerera poliisi ffe ebikweka tube tukozenga nga Wakiso senga abapoliisi babeera nga babwenkanya bandibadde ate batwebaza mu ngeri y'enjawulo kuba si gumu si ebiri kuba tukulembedde nze ebikakiiko kutwala akakiiko ebyobutonde mu nnema mabrotha muki kutwala akakiiko k'ebyobutonde ewakiso kakati ndeka byendeka kubanga akakiiko ako ne facilitation yako teriyo olumu esanga tulina kuteeka amafuta gaffe mu motoka gaffe naye olwokuba tuweereza n'okulembera bwe nkulaga ebbaluwa ze kuba bwe nkatwala mu Wakiso kazo municipalities nazo ziri mu Wakiso naye bwe mba nga mpuliziganya okuva mu officers baffe ab'enjawulo ne bakugamba nalwebu tukola kino nekisoboka naye abanene batususseeko kakati gwe nekugamba nema leeta abanene baabo abapoliisi kubanga bo balina ne kutiya gaasi bwe tunayingira mu nnyanja bajja kugumbulula mangu nga kati bwe mbadde mukola mu lubigi bajja kugumbulula mangu abo bangu ababateekayo ebyuma ebyo ne tugamba abantu abavubi tebakyala bakuya ennyanja mujje tukwatire wamu nema awo tegenda kusobola kubanga nkulaga n'ebiwandiiko ng'abantu baffe aba environment officer baffe bapolitician tuyambangako lwalumu era batechnical people babeera nga bo bukasa ate bayongera okufuna obudde ne baba nga bagenda mu ffulu naye abantu bakola ogwayo ne bagamba kati jangu gwoba otuwerekerako nobanga ne poliisi ne bapoliisi tosobola kugiwaayo aye nobanga bakubikugambye n'okubikugamba kubanga ffe bwe tubireese eri attention ya nnema nti abange mugende mugambe bano abayiwa ettaka mu nnyanja balekeraawo field grounds meka eziriwo so mu bufunze nze nja kutegeeza kimu nti tetunakoma era tujja genda maaso nalangiridde mu Wakiso district season eddako eya November tugenda kuba nga tuzaawo ekiba kye bayita Bunda Flores tugenda kusimba era tusuubira bonna Wakiso waali yenna tunakuba gwanga mujje agenda kujja atwegatteko twalangiridde nti tugenda kubanga ffenna bwe twekwatakwata nga tufunye n'akadde nga twekwase n'akasente kasobodde tugenda kuddamu ekikwekwetu kibi kye twakolako kyali kitini tugenda kuddamu ekikwekwetu ate nema tugenda kukiwayo era omukisa ogusemba tujja kuddamu tukiwandika tugiyita kuba ffe bwe tugiyita teyagala kujja naffe teyagala olw'okuba etyo okukwata kwabo abantu baabwe be bakweka abainvestingira mu nnyanja nga bateekamu akuuma bwe tubagala batwolekere tebaga bwe wetegereza ebintu bino kwale twakatandika kati nze nalina Wakiso nga ne vice chairperson nga mwandika twogera nabo bajja abanema batuwerekereko bonna bati be bannambeemu ogenda n'okufuna zipoliisi endala zitulwagale okubanga zituyeekerere naye ffe tujja kukoma kubanga bannawakiso baatuwa amaanyi bannawakiso baatuwa obuyinza obwe tugenda okubanga tumaliridde tukwatiremu tutambule tunonye abatuuze bajje tugende tusimbe ebibira tugende tukole bulungi wansi tugende tutereeze ekyetaagisa ku nnyanja kubanga tugenda kufa nnaku netugenda kufa mataba nga tulaba abantu bayonoona ennyanja